Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okulambula ku Dr. Kano Kizza Besigye wamu ne Hajji Obeid Lutale nga bano mu kiseera kino bakuumirwa mu kkomera e Luzira gye basindikiddwa ssentebe wa kkooti y'amagye Tuule Makindi Brigadier General Freeman Robert Mugabe oluvannyuma lw'okuggulwako emisango ebiri okuli ogw'okusangibwa n'emmundu kw'ossa okuyingirira ebyokwerinda by'eggwanga. Olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform abakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu babitaddemu engatto ne boolekera e Luzira okulaba ku Kano Besigye nga Kyagulanyi abadde wamu n'akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Joel Ssennyonyi, omuwandiisi w'ekibiina kyabwe David Louis Rubongoya wamu n'abalala. Batuukidde wakati mu luseregende lwa mmotoka nga bawerekerwako kabangali ya poliisi nga baaniriziddwa abakulu mu kkomera wabula nga bo bannamawulire tebakkiriziddwayo. Oluvuddeyo boogeddeko ne bannamawulire nga Kyagulanyi ategeezezza nti Kano Besigye ali mu mbeera nnungi wabula nga yatulugunyizibwa mu birowoozo ng'ayogedde ne ku ngeri gye yakwatibwamu. Mulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu bamukutte bamunyize mu mmotoka nakumuvuga paka Malaba gwe Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye pasipoti ye nti avudde Kenya aze Uganda kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Agamba nti emisango gye baatadde ku Dr. Kizza Besigye mijweteke kubayo gavumenti ye Kenya gye bamugja tennamuggulako omusango gwonna. Engeri gye bamuleesemu nga bamunyize naddala okumuvuga Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisango zange bye bamutaddeko by'obwewussa gamba nti bamukutte n'emmundu disco bbiri ng'ali Kenya naye bannayuganda be bamukutte amagye oba poliisi ye Kenya tennamuggulako omusango gwonna naye bannayuganda bwe bagenze ne bakola omulimu gwa Kenya poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu bbiri emboozi y'emu gye baagamba banteekako nga bamukutte. Kyagulanyi avumiridde ekikolwa kino era n'asaba gavumenti ye Kenya okubaako kyekola. Ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti ye Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti ye Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba byo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ttaka lye Kenya tusuubira nti gavumenti ye Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwami Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era netugobolamu n'abannayuganda mutuvumirire ate tutukomeoku wabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ensi yaffe tugiza kkubo eryokutambulira amateeka bwebikolebwa namwegiraba. Ayongerako nti ekyakoleddwa kyalaze nti buli omu ali ku bunkenke nga ne Kenya bannayuganda gye babadde baddukira okufuna obubudamu tewakyali buddukiro. Okusingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda bano nga baddukira e Kenya kuba Kenya yali ekyatambulira ekkubo ery'okugondera amateeka naye kaakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abaawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano mu bumenyi bw'amateeka ne bagulwako emisango sango naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku Dr. Kano Kizza Besigye wamu ne Hajji Obeid Lutale baggibwa e Kenya ku lw'omukago olwa wiiki ewedde nga ku lw'okusatu lwa wiiki eno lwe basimbiddwa mu kkooti y'amagye Makinde ne baggulwako emisango okuli ogw'okusangibwa n'emmundu ekika kya basitoola 2 wamu n'amasasi kw'ossa okuyingirira ebyokwerinda nga basindikiddwa ku mmeera e Luzira gye bagenda okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja baddemu okugasimbagana ne ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Mugabe. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.